tetwapafominze bulungi olw'ensonga nti sente zabadde ntono. Twali tutegese ebintu bingi nnyo ebyokukola mu strategic plan y'emyaka 5 egiwedde, naye nga twali tusuubira ntujja kuspendinga obutabalika 10,300, naye wetwamaliddeko emyaka 5 nga sente zetufunye buli obutabalika 3 n'obutundutundu obugwamu ze 28%, era ne tuba nga performance yabadde below average, twafunye 35% bye twali tutegese okukola bingi nnyo. Naye ku mulundi guno tusuubira nti bye tweyamye okukola biteekeddwa okuteekebwamu ensimbi bikolebwe, kubanga ku mulundi guno tugamba nti byonna tugenda kukozesa obutabalika 11,300 nga tusuubira nti ezo obutabalika 11 zonna singa ziba zifunikiddwa, kino ekibuga kijja kufuuka gye bayita functional city, nga kirimu ebyentambula eby'omulembe, ng'emyala gyonna gikoleddwako, kubanga tugambye kilomita 8 zirina okukolebwa ez'emyala. Enguudo tugambye tulina okukolako kilomita eziwera 3 n'ezigwamu, twongere ku kilomita 770 eziriwo kati enkole, nga tugamba nti Kasasiro tulina omujjamu amasannyalaze, West tulina gye poliisi ekolebwe, tugende mu gye bayita circular economy, tuggyemu n'ebirala ebintu ebigimusa n'ebirala, nga tugamba nti abantu tuzimbe obutale obujja okuwa emirimu abantu abanaku at least 1,000 nga bayina ebifo mu butale gye bakolera. Era kivula mbagambye presidential directive eyaweebwa nti tukole obutale 2 buli division yali badde yateekebwako ensimbi naye nga tezirimu. Kati nga tugamba nti ebyo tuteekeko amataala ku nguudo, tukole ku bino, tukole ku biri, n'amasomero gaffe okugalaba nti tugazimba nga kiraasi erimu at least abaana 5 obutabaana mujjuzo guno bwe tulina kaakati, nga kiraasi lumu erimu abaana 5 nga omusomesa omu alinako abaana ratio y'abaana 6 kakati ekyo kibeera kiyambako n'omutindo gw'amasomero gaffe okulinnya. Gwe tugamba n'olwaliro gaffe gano gonna gakulizibwe gagende ku health, gatuuke ku level ya hospital, kuba kati ge tulina Kiswa Health Center 4, Kisenyi Health Center 4 ne Kawala Health Center 4, zino ezisigadde zikoma Mboga Kitebi ezo Health Center 3, ate nga nawano ku City Hall tulinawo eri ku level ya Health Center 2 ngeye ina kuba mu kyalo. Health Center 2 tewaba doctor, tewaba byetaago, tewaba machine, tewali ki ne ka machine katubagambye wana akaliwo ka pressure machine kekano obusingayo obunafu ate kakafunibwe ennaku zino. Kakati ng'ebyo byonna tulina obikolako nga byetaaga ensimbi. Ekisinza okutuleetera obuzibu kwe kuba nti pulaani tuzikola naye ensimbi ne zitateekebwayo. Ffe amaanyi tugenda gateeka nnyo ku service delivery standard ng'ensimbi zizze ne client charter, kubanga buvunaanyizibwa bwaffe oversight okulaba nti ensimbi ezizze zikozesebwa mu bwerufu, kubanga oversight mulimu munene ffe gye tuli nganze okulaba nga buli mukozi wano tumuteeka ku bunkenke, buli akutte ensimbi nga tumulondoola okulaba nga zikola kye ziteekeddwa okukola. Ejijja era entegeka eyo tugitongoza olunaku lwaleero. Tubadde n'ebitabo ebikulu 3. Pulaani yaffe y'emyaka 5 gye tutongoza gye tuyita strategic plan, ne tutongoza kye tuyita service delivery standards, nga mu kitabo ekyo mulimu ebyo bye tugenda okugoberera nga tubaweereza, omuli obudde bwe tubaweererezaamu, omutindo, obungi bw'ebintu bye tubaweereza, omuwendo bwe tuba ne service nga yakusasula, sente mmeka ezisasulwa service eyo gye tubawa, na waffe nga Kampala we tukoma. Tubadde ebiseera bingi amataba gajja ne mukuba essimu hajati wano ku bata wali bubi, ate ekireka nawo watabuse, naye ng'oluusi ebyo bye mutubuuza siffe tukola ki tukolayo. Kati ekitabo kyaffe ekyo ekya standards kibalaze Kampala etandikirawa ekomawa, kiki kyekola, tukoze eki, tubitadde mu kiwandiiko ekyo kye tuyita service delivery standards. Ate bwe tuvudde awo tulina ekiwandiiko ekirala kye bayita client charter, nakyo tukitongoza ng'ekiwandiiko ekyo tutaddemu biki bye mutusuubiramu bye tugenda okubanga tubakolera kimu ku kimu, na biki bye tubasuubiramu nga mmwe. Kankuwe ekyokulabirako, ffe tugenda kubawa obujjanjabi mu malwaliro gaffe, naye buvunaanyizibwa bwo senga omusawo aba akugamba
nti komawo oluvannyuma lw'ennaku 6 ndabe bw'ofaanana. Obwo obuvunaanyizibwa bwo nabwo tubutadde mu client charter, ne tugamba kale ffe tujja kujjanjaba, naye naawe obuvunaanyizibwa bwo bukole ki? Bukole tusobole okuba nga omulimu guno tuguggusa bulungi. Bwe tutwalanga ensonga ya kasasiro tugenda mujjamu mu bantu, naye ate buvunaanyizibwa bwo okumutereka obulungi, tusobole okumusanga ng'omuterese bulungi tumukuggyeko. Katutaddemu ffe tugenda obakolera ate nammwe bye tubisuubiramu okubanga mukola tusobole okukola emirimu gyaffe obulungi.